That's not how you will be making me run the house here. Motion. Mr. Speaker, I beg that you put the question. Mr. Speaker, I beg that you put the question. Honorable colleagues, I request you, that's not how you will be making me run the house here. Okay? Mr. Speaker. Honorable, what you call a game, okay? Honorable, I now put the question. I now put the question that the motion seeking leave of the House to introduce a private member's bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill be approved. Those in favor say unto the contrary, nay. The ayes have it. Honorable Namara, congratulations. Proceed. Seek the support of the Attorney General, of the clerk, consult, and do a bill that will address the concern that you managed to identify. Honorable. Olwaliro ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogw'omusanvu gwe tulimu, omubaka Namala era nga onaakiikira ekitundu ekya Buyaga West aweereddwa kye bayita leave of parliament okusobola okubeera nga ate agenda okuteekateeka ebbago era nga ebbago lino lituumiddwa administration of parliament bagiyise Administration of Parliament Amendment Bill ey'omwaka 2026 era ng'eno gugenda kubeera mulundi gwa kubiri mu bbanga eritannawera na mwaka ng'ebbago lino lennyini era Administration of Parliament balyegezaamu okulikolamu ennongoosereza. Mu Parliament ey'e11 etteeka lino lyennyini omubaka lumu yagezaako okulikolamu ennongoosereza wabula ebyayongera mu tteeka eryo ate n'amaliriza nga alidropinze oluvannyuma lw'ebiteeso ebyali biteereddwawo nti leader of opposition atandika okuba nga alondebwa ababaka bonna okusinziira ku lumu eyali aleese etteeka eryo n'agamba nti ebbago eryo lyali livudde ku mulamwa gw'ebyo yali alitandikidde so n'asaba sipiika okubeera nga atajjayo ebbago eryo. Kakati ku mulundi guno ogwokubiri ebbago likomyewo. Omulundi ogwasembayo lyali lyaleetebwa mubaka w'opposition. Ku guno omulundi abaleese ebbago lino ba NRM era n'abalisekendinze nga ba NRM era nga bagamba nti baagala kubeera nga ate bakola onnongoosereza mu ngeri leader of opposition gy'alondebwamu ate ne mu ngeri leader of opposition gy'asobola okuggibwamu obwesige kubanga okusinziira ku bo abaframers oba abaabaga ebbago lino tebaalungamya bulungi ngeri leader of opposition gy'ayinza okuva ku mulimu kyokka ng'ate ali mu public office mwe balowooza nti nno yeetaaga accountability era mu bingi bye basuggestinze bye tugenda okuba nga ate tuyitamu n'okumanya biki ebiyinza okuba nga ate biddako eri Joel Ssenyonyi leader of opposition aliko then n'ekifaananyi ky'opposition okutwaliza awamu. Kuyinza bwe twagala si bwa rope shadow minister. N'ekyo kyo rope nakyo mukyetaaga kibayambako ddoboozi. By the way. Era tekigenda ddala kwebaka bingi bigenze bakolako bwa president. Komanye kigambo bwa president nje kusomesa president power ziri mu constitution emirimu gyagaba gomanyi ba minister. So mutagetinga bwa president. Bwa president si bwa rope tebatuzalanga kuba rope. Ssenyonyi tajjanga kuva mu mawulire kuba rope. Yajja kuweereza bannayuganda nga mwogezi wa pate bino ne bimusangayo nga bwogera ku pate n'ogamba nakali ebampe kacapati kalabika bulungi naye nga si bwaropo bwe twagala okufiirwa obubaka bwa palamenti kyekikulu be bateesa ate kapasite ya lopo ate
kakati wonabira ne government ng'erina abantu bagikiririzaamu ababadde ekyankwanzi etteeka ligamba ne ba independent balonde ababadde ekyankwanzi sibamala mulinabo ekizibu sibamala tondatuuza press conference kulwanirira Lukwago tulina difference mbyomufuzi Lukwago avunda akireewo avunda Mugumi avunda wegase nono yani oyo gonaze ekifaananyi Dennis Namara obuuse Namara ava Buyaga omwana omwafenga Lukwago w'Emasaka avunda press conference zituuza Nuupu essaawa zino Nuupu gyokuba nakyagulanyi bagamba Besigye Lukyago yadduka Besigye yaddukako wane Uganda ne bamuwandiisa na kifaananyi buuza Beckham tinyefunza yavaawoko ekifo kigenda tukanya mazika tuli omusajja tubatwala batanze n'okujja emmenga ate gwe oli ku byalo okuba kitwale wallahi bakitwale nenga tununudde eggwanga bakitwale meyo bulumi nga bungi bwe kiba nga kyekizibu kyomwe batwale ekyalo ffe tununule eggwanga kirigenda mu byafaayo weriza Anita Amongi zikadaga mumfe mpita bya komiti musimanya gundi yafunyeno oba balese ne Moses ali kati ngombuza bya komiti kati n'ekifo kigende abasajja baligita kigende Kabanda agenda kujjako Ssenyonyi bonna bafune eggwanga kiweweere bagende ewaabwe buli omu agende mu constituency abagambye nebuyinza okwakweyisako ng'ekifo ekyo mukyagala wallahi billahi tallahi ndayiranga ntya Katonda nze seeyisaako nkubudde ekindi ku mutima sigambye nti bajjajjaffe n'abataka ne Katikkiro batutaase mu mbeera gye tuliko balumitinga omusajja kiba nze kati ebifo byonna tunuulidde basibe kuvaayo tunulira Lukwago nga bwe yazze tunulira Akireewo tunulira Mugumya tunulira Bamachete nga tunagenda ku byalo mubadde ki abaana ba Buganda lwaki muleka ebyafaayo kiki ogenda okukola Sewamala ne banno Anita Amongi kyatakoze ngezinanga agira ati we are in things ono yagamba we have maje kiki ogenda obakolera bw'osula mu galaji ofuuka motoka balimba aba DF ndi bonna bagenda bawe ebifo babakuba hands down obulumi bwe ndaba abaana baffe tabuguziza ku mukulu we kubanga oyinza okuba osinga obuyigirize naye byafaayo bya Uganda nabeerako n'ensambu zikyokola banga ndaba abantu ku parliament nga bavuma buli kimu njagala ombulire kuba tuvuma ani alina omutwe ng'ogwa Beni Wacha yali Kasiyano Waddi watufalule awe bali mu CA Ugagamba musima abantu banasobola parliament gwa agamba ogisobola oyina obwango bwa agenge ogenga latigo obulina professor nze nkutte ebyenfu ali kasirye nganda ekibuuzo kitugenda okwebuuza akawungeezi ak'olunaku olwaleero oludda oluvuganya gavumenti kiki kye bandibadde basimbako essira na bwe babanga ddala bali mu byabufuzi byakukyusa bukulembeze ekifo kya leader of opposition oyinza okugiyita platform eyali yateekebwawo okusobola okuyamba oludda oluvuganya gavumenti naddala ekibiina ekisinga amaanyi mu opposition okubeera n'eddoboozi mu lukiiko lwa paalamenti wabula mu kaseera nga kano ke tulimu nga n'ekifo ekyo gavumenti eyagala okukibaako ne control ababaka oba oludda oluvuganya gavumenti kiki ekituufu kye bagwanidde okuba nga bakola awo bwe tugenda okuba nga tutambulira akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Sitera ku +271 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamria Port Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
kale nkwaniriza ku Same Official yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba, nkwebaza okubeera nga ate otwegasseeko akawungeza k'olunaku olwaleero. Kansubire nti bitambudde bulungi ebyolwaleero, byonna by'osobodde okuba nga otuusaako engalo weebale kukola. Kale naffe tuzze olwaleero tunoonye engeri gye tuluggalamu, ate tujja kuba nga ate tubaddira olunaku olw'enkya. Njagala okubebaza mwenna abalayikinga, abasharinga, saako n'abakomentinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Show yaffe gye twasotteekayo mwebale kubanga mugirabye. Kale kambuuze ku Carol Nabukenya, ogamba otya? Ssemamba Muwanga, ogamba otya? Nabatanze Fiona, nkutumiddeko naawe. Gloria Ndenya, nkutumiddeko. Jacqueline Nabukera ninzukira gwe gwe natumiddeko. Alexander Daniels, it's been a while, ogamba otya? Webale kubanga ate naayo kwoli. Joani Fio Kabuye, nkutumiddeko. Joram Mukasa nawe ninkutumirako. Kale mwenna abaliko kati bano baba tuba commentinze mu show yaffe gye twasembyeyo. Mariam, ono omwana we mukubatiseko commentinga, webale nnyo bweddera okubeera nga ate olaba n'otugoberera. Winnie wa Bobby nakutumidde dda. Kale nammwe abalala mwenna bwenja kgenda nga nziyitamu mpola mpola, twongere okubeera nga ate tweyisaawo mpola mpola, mwebale kubanga ate mutugoberera n'okutulaba. Kale olwaleero olunaku luwedde, twatandise olunaku olwaleero nga enzimu ku nsonga enkulu ze tugenda okuba nga tutunuulira lwe lutuula lwa Paalamenti. Mu lutuula lwa Paalamenti olw'olunaku olwaleero, of course yo order paper yabadde yafulumye dda era nga ffe twagirabyeko dda, era nga ku item number 5 kwe kubadde ate ennongoosereza ku tteeka lya Parliamentary Administration Bill Amendment Act ey'omwaka 2025. Yes. So era nga okusinziira ku kyo sixth sitting of the first meeting of the first session of the 12th Parliament. Neno yajjo mami mbuzeeko etya, kale kamalo ginoonya ano kwekisi. So abatwale twatandise dda nga ku order paper twabirabye dda nti nno ku item number 5. I don't know how I lost it. Item number 5 activity ebadde ya kukola nnongoosereza mu tteeka emanyiddwa nga Administration of Parliament. Ebirala ebibaddeyo kwe kubadde okulayiza eyalangirirwa mu kalulu k'ekalangala omukyala Nabayiga olunaku olwaleero alayiziddwa okubeera omubaka ajjudde ow'ekitundu eky'ekalangala. Ebirala bijja kuba nga ate biddirira mu maaso awo naye nga ye amaze okubeera nga alayizibwa, n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikoleddwa. Naye mbadde njagala kubeera nga ate tusitiikinga ku kintu kimu, ate kyekya Administration of Parliament, ekyokukola ennongoosereza mu bbago aba mu tteeka erifuga enzirukanya y'emirimu mu Parliament. Kale so okusinziira ku items nga bwe zabadde zaateekeddwawo, as usual prayers ezadde zisooka, administration of oath eziddeko, communication from the chair, statement by the ministers on, ne bakuwa kati item 5 yabadde motion seeking leave of Parliament to introduce a private member's bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill, era nga activity eyo yabadde ya kugiwaako eddakiika zabadde 30 bwe kyabadde kirina okubeera nga ate kitambula. So si yeeyo gy'otaddeyo ssebo. So kakati ekyo yenteekateeka bwebadde. Jjukira ebintu bino byonna byatandikira
ku press conference eyayitibwa Leader of Opposition oluvannyuma lw'engeri eyali omulodi w'ekibuga Kampala gye yakwatibwa. So mu press conference eyo Ssenyonyi n'ayogera ebikankana ebigambo ebitaanyumira muduumizi w'amagye ow'oku ntikko Gen. Muhoozi Kainerugaba, era bw'atyo n'asayininga right hand man we omukulu Daudi Kabanda okubeera ng'ate asala entotto okulaba engeri gye basobola okuba ng'ate bagolola Ssenyonyi ettumba. So olunaku olwaleero ekiragiro ekyo kitandikiddwako era nga nabajjano ne bannyonnyola nti amateeka mu Parliament galeetebwa emirundi ebiri, oba gye bayita Private Members Bill, eyo otuula n'olabanga mu mateeka g'eggwanga mulimu amateeka agayinza okuba nga tegatambula bulungi n'oyagala ogakolamu ennongoosereza oba okuleeta waliwo n'amateeka agaleetebwa gavumenti era ago gatera kuleetebwa line minister ne Attorney General. Gatera kuleetebwa line minister ne Attorney General. Bwegaba nga etteeka liri ku byanfuna kitegeeza minister wa finance abajja kugirako ne Attorney General n'aggirako. So kati olunaku olwaleero Honorable Namala yaleeta Private Members Bill era olunaku olwaleero aweereddwa omukisa okubeera ng'ate gipresentinga mu Parliament. Ndowooza nga sinnabaako kyenkola kansooke nkuwe Honorable Namala nga presentinga bill ye eri Parliament n'ezimu ku nsonga z'awadde. Subsequent amendment of the Constitution in 2006 led to the establishment of the office of the Leader of the Opposition in Parliament under Article 82A of the 1995 Constitution. Further aware that in 2006 the Administration of Parliament Act was amended to provide for the election of the Leader of Opposition and the grounds for vacation of the office of the Leader of the Opposition in Parliament. Acknowledging that the election of the Leader of the Opposition in Parliament under Section 8 of the Administration of Parliament Act is restricted to the most numerically dominant opposition party in Parliament, who may consult members of other opposition political parties in Parliament and independent members of Parliament. Further acknowledging that the prevailing grounds for removal of the Leader of Opposition from office are inadequate and requires expansion to include incompetence and misconduct as a safeguard for accountability, efficiency and effectiveness. Noting that reforming the manner of election of the Leader of Opposition in Parliament may, by requiring the involvement of all opposition political parties in Parliament, will bolster inter-party cooperation and dialogue, national cohesion and the growth of political pluralism in fulfillment of the democratic principles enshrined in the national objectives and directive principles of state policy as detailed in the 1995 Constitution, and noting that expanding the grounds of vacation of office of the Leader of Opposition in Parliament to include incompetence and misconduct will hedge the performance and behavior of the duty bearer against abuse, appreciating that the proposed amendments to the Administration of Parliament Act will necessitate a corresponding amendment to the rules of procedure with regard to the procedure for election of the Leader of Opposition in Parliament and vacation of office of the Leader of Opposition in Parliament. Now, therefore, be it resolved that Parliament grants me leave to introduce a private members' bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill. Right Honourable Speaker, I beg to move. Thank you. Is the motion seconded? Honourable Okwalinga, Honourable Ngopek, Honourable Rinda Auma, Honourable Ngopek. So Honourable Namara, would you want to justify your motion? Thank you, Right Honourable Speaker and honourable members. First of all, we must acknowledge that this is a new parliament. This is a new parliament, and every new parliament is supposed to make laws and rules for the better functioning of that parliament. This is not the 11th parliament, it is the 12th parliament. And the Administration of Parliament Act talks about how parliament functions. It is the internal nuts and bolts of how the internal technicalities and operations of parliament are executed. Therefore, that's why
we say at the inception of this parliament, we should come up with the laws and rules for the better functioning of this parliament. All said and done, Right Honorable Speaker and honorable members, we are talking about anchoring democracy. Democracy cannot only be on the side of the national resistance movement. Democracy should be on two sides. If you are seeking, those people, the maxim of equity says those who seek equity must come with clean hands. So when you come and say government should be accountable, even on your side, you should be accountable. Right Honorable Speaker, the bill is to amend the Administration of Parliament Act to provide for the election of the leader of opposition by members of the opposition in Parliament from amongst themselves. That's one. Number two, to provide additional grounds upon which the leader of the opposition may cease to hold office for purposes of accountability. If every person, every minister of the government of Uganda can be censured because they draw money from the consolidated fund, how come there are no checks and balances on the side of the leader of opposition who draws money from the consolidated fund? Number three, to require the shadow cabinet to be approved by all members of the opposition, not only one political. Kale yoyo namala ng'agenda mu maaso okubeera ng'ate atebolinga biiriye ssaako n'okusaba okubeera ng'aweebwa leave of parliament. Kakati nga tutandika kyoyo olunaku olwaleero, bino bikulu nnyo okubiwulira. Bijja kutuyambako okumanya ddala kiki ekigendererwa ekituufu ekigenda mu maaso. Kakati parliamenti eno ey'e12, the 12th parliament, ekibiina kya NRM kye kyajja n'ababaka abangi, kirina ababaka 336. Kakati abo bajja ku kaadi ya NRM. Kakati oludda oluvuganya gavumenti, ekibiina kya National Unity Platform kye kisinga ababaka abangi, kirina ababaka 48. Kyatwala 5 Nakimuli n'ava mu bulamu obw'ensi eno, omubaka omukyalo ow'e Masaka n'aggyibwayo, so ekisigaza ababaka 48. Ebibiina ebirala eby'opposition birina ababaka 29, ng'ekibiina kya Uganda People's Congress kirina ababaka 10, ekibiina kya Forum for Democratic Change kirina ababaka 10, ekibiina kya Democratic Party kirina ababaka 5. They are not 6, they are 5. Ate ekibiina kya PFF kirina ababaka 2, n'ekibiina kya ANT kirina omubaka wa parliament omu. Bw'ogatta ababaka 29 n'obagattako ababaka 48, baba bakola ababaka 87 ab'oludda oluvuganya gavumenti. Kakati singa tubadde tugenda mu kalulu ak'oludda oluvuganya gavumenti, kitegeeza nti nno ababaka 87 be baba balina okwerondamu leader of opposition. Wabula embeera nga bweri kati kitegeeza nti ekibiina kya NUP we kiba kireese omuntu agenda okuvuganya ku kaadi ya leader of opposition, kitegeeza nti kiba kizze n'ababaka 48. Kyokka ng'ate kirina open alliances z'osobola okwogerako nti abalina open alliance n'ekibiina kya ANT aba baweza ababaka 49, balina alliance n'ekibiina kya PFF aba baweze ababaka 50. Ate ne basigala kubagayininga n'ekibiina kya UPC oba kisobola obbawa omubaka, kisobola obbawa obuwagizi n'ekibiina kya Forum for Democratic Change. Kakati Kalumanywera mu bbago lino waali ali mu nnyingo 2, era ku nnyingo ezo 2 ekibiina kya National Unity Platform ne ba stakeholders bonna balina okulaba nga ennyingo emu eggyibwamu, kubanga singa ennyingo emu egenda, ennyingo endala kunze ziri fine wadde nga si bwe kyandibadde. Lwaki ngamba bwentyo? Mu parliament mulimu gwe bayita leader of government business, eyo ye replica. Leader of opposition, replica ya leader of government business. Nti government
eronda prime minister teri amukubako kalulu wala president awangudde akalulu alonda prime minister ne ku side eno oyo awanguddwa akalulu naye ng'ayina ababaka mu parliament n'alonda leader of opposition kati kyandibadde automatic era n'abaakola etteeka liri eryasooka bagamba ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament kiyinza okwebuuza it may kisobola okwebuuza ku bibiina ebirala kwani abaweebwa obwa leader of opposition naye nga kiina upper hand nti kyekiina majority mu parliament kakati awo ekyo baagala kukijjawo ng'ekibiina ekisinga ababaka abangi ku ludda oluvuganya gavumenti kinominatinga candidate oba bakandidate baakyo abaagala okuvuganya ku bwa leader of opposition kaakati awo ng'ovuddewo akattuwe kali baframers b'ennongoosereza eno baagala ate kugattako ne ba independent okusinziira ku constitution engeri gyedifiningamu independent ye muntu eyagenda mu lukiiko lwa parliament nga talina nzikiriza ya kibiina kya byabufuzi kyonna kyakkiririzaamu okuleka ng'asayininze memorandum of understanding n'ekibiina ekimu wabula ate ojja kulaba nga kituufu abantu bagenda mu parliament nga ba independent naye ate independent bw'omutwesinga okuva mu kalulu ojja kumulaba ng'alina ekibiina ky'ebyobufuzi ky'abaagwamu oba ky'abaakukuta nakyo for example olwaleero nalebo Kalimu Masaba wabadde ayogeraga nga sina kibiina kya byabufuzi kyonna kyengwamu nekkiriza obagaana Kalimu Masaba mu bulamu physically akukuta n'abaaki n'aba NUP era kizibu Kalimu Masaba okukakasa ensi nti nno si wa opposition kubanga engeri gy'akolamu emirimu gye omulaba nti abadde yeekuusanga ku kibiina kya NUP kakati tosobola kukwata Kalimu Masaba akukuta n'aba NUP n'omugamba nti ono katumuwe obwa deputy speaker kubanga independent talina waagwa kituufu talina waagwa mu mateeka naye bw'ogoberera entambuza ye ey'ebirimu Kalimu Masaba wa opposition the same applies ku ono omubaka eyadde e Busiro East nti tayinza okuba nga talina open agreement yonna gye yali asayinize na kibiina kya NUP naye twali tumulabyeko ne mu nkiiko eza NUP katosobola kumukwata n'omusiba ku BNRM kubanga wa independent kubanga emirimu gye egisinga agikola n'abaaki ba independent abalala baamala kugwa mu bumyufu bwa bibiina bimu tikituufu yajjanga independent naye yamala kugwa mu kamyufu bwe baamu makaadi ya NRM Honorable Persis Namuganza n'agamba simatidde mu nzibye najjanga independent akalulu n'akawangula kati etteeka lino baframers baawe bagamba nti Persis Namuganza yavuganya mu kamyufu ka NRM ne bamubba bubbi n'atamatira na bivudde mu kulonda baagala ate y'abaalonda leader of opposition kubanga yajjanga independent and they are not citing teeka ki eri garantinga nti nno omubaka eyajja independent alonde leader of opposition ng'ate NRM bw'eba ekola ebyayo ate talonda kubanga leader of opposition is a caucus nga bw'olaba caucus ya NRM ab'NRM bwe baali balonda bwe bali banominatinga bagenda bwe bafrontinga ba flag bearer ku bifo by'obwa speaker secretary general n'ayisa yes secretary general yali akulira akakiiko k'ebyokulonda Tango Doi n'afulumya ekiragiro n'agamba nti
ba independent baddembe okujja okwetaba mu kalulu naye tebajja kukkirizibwa kulonda. Honorable Passives Namuganza y'omu ku baali baagala okujja empapula z'okuvuganya ku bwa sipiika. Honorable Tango Odoi n'amugaana okujja empapula ng'agamba nti nno paka nga Seeke emaze okwapuruvinga ekifo ky'obwa sipiika kitwalibwa abo abajjira ku kaadi y'NRM. Wadde ng'oli independent naye wadde oli w'NRM naye nga wajja independent tobeera waffe. Naye nga gyali. Kati weba NRM erimu kumudisowninga nga temukkiriza kwetaba mu mirimu gye. Lwaki ate omusindikira aba opposition abasalirewo emirimu gyabwe? Bwe wali olonda agenda okukwatira kaadi kuba speaker wa parliament, Passives Namuganza omugaana okulonda kubanga si NRM. Kati ate tutuuse mu kwagala okulonda leader of opposition. Ate Passives Namuganza omusindikira aba opposition ate nga teyajjanga wa opposition ate taking a part mu kulonda leader of opposition. I want to think NUP nada, because this is an open war against leader of opposition Joel Ssenyonyi. But if NUP is to win kano ka quotation weino wangulira kubanga ebirala amateeka gasobola otereezebwamu. Eyafulaminga kiri nti n'ekibiina ekinaasinganga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti kyekinaasalangawo leader of opposition, time esobola okutuuka nga tugambe nti nno ekibiina kya NUP kikendedde amaanyi oba nga wabutuseyo ekibiina ky'ebyobufuzi. For example, essaawa zino NUP y'amaanyi kubanga is dominant in Buganda and some parts of Busoga. Wasobola okufubutukayo ekibiina ky'ebyobufuzi tugambe mu mambuka awo. Tugambe nga UPC eyo nefuna amaanyi, kati y'amaanyi naye si y'amaanyi nnyo, erimu y'amaanyi mulango. Tugambe nti UPC ne yeetereza neefuuka y'amaanyi mu Northern Uganda. Ne tudda mu kalulu, NUP nejja n'ababaka tugambe 40 abaludde obuganya gavumenti, UPC nedda n'35. Ekyamazima woweeyinga. Almost amaanyi baba bagenkanya. The difference of 5 numbers. Zisobola okuhoolinga ebibiina ebirala okubataawulula. So, wekaba nga akalulu k'obwa leader of opposition kateereddwa mu mikono gy'abali ku ludda obuganya gavumenti, ennongoozi erasobola kuba eyinza okuba nga it is not necessary, but for the good of democracy it is okay. Kubanga kyo kituufu ebibiina ebisinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti bibadde nga bye bisalanga wani afuuka leader of opposition. Era nga ebisinga bikola nga binnakyemalira ku kiki engeri emirimu gye girina okutambula. NUPC esoose ne FDC yasalangawo nga bweyagala nga bakyusa yenna gwe baagala mu kaseera bonna bwe bakoze eki bwe baagalidde. Maybe oludda oluvuganya gavumenti niyinza okwagala okukyusaamu mu ekyo. Naye ekyokuincludinga mu ba independent, to me, it is the most unfair part. Why? Essaawa zino, Parliament nga bwe nkutegeezezza, ababaka 10 okuva mu UPC, ababaka 10 okuva mu FDC, ababaka 48 okuva mu NUP, ababaka 2 okuva mu PFF n'omubaka omu okuva mu ANT. Independent eyina ababaka 63. Ababaka abe 63, ababaka 30 mu kaseera nga Right Honorable Anita Amonga agezaako okubeera nga ate akwata Parliament ogiteeka mu mikono gye NRM, yabakwata n'abasayiningisa memorandum of understanding n'ekibiina kya NRM. Wabula ate we twagenda mu lusirika ekyankwanzi, ababaka 40 be baasayininga mu kitabo kya attendance okubanga baali beetabye mu lusirika lwa Parliament abe NRM abaali ekyankwanzi. Kitegeeza nti ababaka 40 ku babaka 63 already balina disclosed relationship n'ekibiina kya NRM.
kakati bw'obawa right okulonda leader of opposition kitegeeza nti oba obawadde omukisa okulonda leader of opposition gavumenti gweri comfortable nayo. Kakati ababaka oluvannyuma lw'okuyisa ekiteeso ekyo ababaka ab'enjala bawadde ensonga zaabwe. Waliwo ba independent abadde bawagira bakkirizibwe balonde leader of opposition. Masaba Kalimu n'akigaana n'agamba nti nze najja ndi independent. Swaki muba muntabika mu nsonga zammwe. Anna Ebajju oyo whip wa kibiina kya FDC mubaka w'e Soroti yabadde yeebuuza lwaki ab'NRM bali mu kulwana okulaba nga bayisa ekiteeso ekyo. So kompe ku reactions ezo. It's been NRM opposition. Now because of our numerical strength, we are coming into the conversation, into the equation. Now that is the case, yesterday we saw what happened about the administration and leadership of the parliament. I think we should not be looked at when it's convenient to be looked at. We are a very strong participant. We are, like you're saying, numerically strong today. It is my thinking that as we move forward, we should equally prepare ourselves for a situation we are in. It's a unique parliament. You have over 60 something independent member of parliament. What do you do with them? What conversations now? Honorable Speaker, it's very interesting that all the movers of this bill are members of the NRM, very concerned about the opposition. Right, Honorable Speaker, I oppose the motion to grant the member leave to introduce a private member's bill, and that is based on the unconstitutionality of this bill. It totally negates the principle of multi-party politics, because multi-party politics is about enabling an opposition to do what it can do without taking advantage of your numerical strength. What the mover of this bill seeks to do is to use the numerical strength in this house. Little wonder actually that all the movers are from the NRM. Right, Honorable Speaker, I just want to touch on that provision that you read in the Principal Act. That provision of Section 8 that you read. Pardon me, because the bill was attached to the motion. The language that is used in that section that you read is may. And what the mover is seeking to do is shall and forcefully conscript independent members to permanently be part of the opposition. And that is unconstitutional. If you read the provisions of Article 71(1)(f), no one is mandatorily forced to belong to a political party. So I oppose it on the grounds that it's unconstitutional and it is bad in the spirit. What are you opposing? I oppose the motion. You oppose the motion? Yes. Of our rules of procedure. The definition of an independent member of parliament means a member of parliament elected to parliament, independent of any political party or organization. Go ahead to the leader of the opposition means a member of parliament who is the leader in parliament of the party in opposition to the government and having the greatest numerical strength in parliament. Right, Honorable Speaker? I'm an independent member of parliament and I'm serving my second term. I've never subscribed to any political party. And I've been able to win and I've been re-elected as an independent member of parliament. The previous two members have been referring to us, the independents, to be part or involved in the election of the leader of opposition. Yet, the leader of opposition is defined, and me as an independent, I do not subscribe to NRM, I do not subscribe to the opposition. So, Right Honorable Speaker, as an independent, I wouldn't want to be involved in any matter concerning the opposition or the NRM, unless I do have a memorandum of understanding as some of the independents who have
the MOUs with the National Resistance Movement. So the procedural matter I'm raising is are the two honorable members proceeding well to keep referring to us, the independents, me, an independent, as one who should be involved? Because yes, they have, according to his justification and according to what he has stated, he's saying as the independent member of parliament, we need to take part in the election of the kale kakati kiyinza essaawa zino etteeka bwe liva wano we liri nannyini etteeka atandika okuba nga agenda okubeera nga ate akola abaga. Kati wano kyasoose kubaga. Bw'anaamala okubaga agenda kulikomyawo. Bw'amala okulikomyawo kati kitegeeza alina kugenda mu consultation aconsultinge relevant parties. Kitegeeza nti nno alina okujja ku kibiina kya NUP oba bakusamoninga abakulu okuva ku kibiina kya NUP bawe their submissions. Agende ku FDC bawe submissions zaabwe ne bifaanaganako bwe bityo. Then submissions ezo azikwate azongere mu tteeka. Then agende etteeka eryo alikomyewo ku floor ya parliament. Bw'alikomyawo ku floor ya parliament likolebwe reading esooka. Bwe likolebwa reading esooka then likwatibwa ne lisubmitingibwa mu kakiiko ka parliament ak'amateeka. Era akakiiko ka parliament ak'amateeka nako ne kaddamu ne ka involvinga parties ne ba stakeholders ab'enjawulo bekikwatako. Bwe bamaliriza akakiiko ako bakomyawo etteeka eyo ne lisomebwa mulundi ogwokubiri n'ogwokusatu, then olukiiko lwa parliament ne lusooka lukola okusalawo oba ne lukuba akalulu ku tteeka eryo oba liyisibwa oba teriyisibwa. Naye essaawa zino waliwo abali ku ludda oluvuganya gavumenti abatandise dda okulaga nti no they are interested mu kifo ekya leader of opposition, which is okay. Nze bwe nali wano nabategeeza nti nno ekimu ku bisinze okuzingamya ebyobufuzi by'eggwanga Uganda era nga ebyo bye bisinze okuyamba President Yoweri Kaguta Museveni okumala mu ntebe ebbanga ddene by'ebifo. Olumu kya buntu okutta ku kigere n'otakola ky'ogwanidde kukola olw'ensonga omanyi nti singa okola kino kigenda kubaako kye kikufiiriza. Office ya Leader of Opposition mu financial year eno mu budget ya parliament erina bilioni 5. Sente ezo ziba na accountability era Leader of Opposition abalina zikolera accountability, but of course omuntu kasita akukwasa ensawo tosobola kulemererwa nayo kubaako ngeri gy'okyusaamu bulamu. Oyinza okugamba nti ebyo bwe bityo bye bibeezaawo awo mu kaseera omuntu omu alina okubaako kyayogera n'atya okukyogera olw'ensonga nti nno bwe nnaayogera kiyinza okubeera bwe kiti oba okategeera bulungi bwe nnaakola kino kiyinza okubeera bwe kiti. So okuggibwawo kw'ekifo ekyo ne kiggyibwa ku kibiina ekisinga amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti, kitegeeza nti ekibiina ekyo oba okirekedde option emu yakukulwana kukuggya mu ntebe. So nze ndowooza nti lino etteeka gavumenti eyinza okulireeta mu mutima gw'okwagala okulumya NUP, naye indirectly the government is energizing, actually not the government, the movers are energizing NUP okuconcentrating on one cause, nkyukakyuka. Kubanga luli wabaddewo ebituuka ne bibasibira awo
olumu mu expenditures nga temulina better explanation zogamba abasajja tugenda kubayingira nnyo. Kati bwe bagenda babajjako offices ezo kibayamba. Kyokka n'ekyokubiri mu kisanja ekiwedde ekibiina ky'NUP abaasinganga okukirumba n'okukinafuya baalinga bakozesa ofiisi zino ezaateebwawo mu mateeka. Buli yakwatanga omuzindalo ng'ayogera ku ssente za IPOD ng'oyinza okuza NUP esoose okufuna ssente za IPOD. Buli yakwatanga omuzindalo ng'akozesa ssente za leader of opposition gy'oli be basoose ozifuna. Kitegeeza ki? Nti guno nagwo mukisa. Zonna excuses omuntu z'abadde asobola okuyitamu okusinziira okugamba nti NUP ekola ne gavumenti byonna bayinza okubibajjako. Kitegeeza nti the government is fighting hard to kill NUP. Kirabika ng'ekizibu ekyokubeera nga temulina leader of opposition. But omubaka ateesa mu parliament yasigala ateesa, Ssemujju yasigala nga ali visible mu parliament ne bwe yali nga talina kifo kyonna mu parliament. Kitegeeza Ssenyonyi asobola okusigala nga akyasobola okuteesa mu parliament ne waba nga si leader of opposition because skills alina ez'okuteesa ezo Katonda ye yazikola ki? Ye yazimuwa. Bwe kiba nga kyekyo ekiwulirwa nti kikoleddwa okusobola okunafuya Ssenyonyi n'oludda oluva gavumenti, to me I believe kikolebwe. Kubanga ebintu ebyo buli abantu ba bulijjo buli bawulira nti office ya Ssenyonyi bagiwa bilioni 5 abamu waliwo bekinafuya. Bwe kibeerawo kirina amakulu lwa nsonga nti kibiina kya NUP ekyo kirina abantu bangi nnyo bekisapootinga. Kirina abaana ba foot soldiers, kirina abasiba ab'omu makomera, abaana baweerera school fees n'ebifaanagana okuba ebityo. Emabega ennaku zino zonna olaba Secretary General w'ekibiina kya NUP ava wano adda wano. Olumu babawaayo ku busente bubayambako okumanaginga ebintu ebifaanaganako bwe bityo, which is okay. Naye ate buli kijja bwe kikugwako okifunira solution. Bwe kinaaba kigenze era ekibiina kijja kutuula wansi kisale entotto. Bw'abanga ababaka ba parliament badde basobola okucontributinga akakadde akamu buli mwezi, osanga banaabongerako ne bufuuka 5 ne babuwa ekibiina kyabwe baba bakyagala. Kubanga ekirisinga obukulu nti ekibiina kya NUP kirina amaanyi g'abantu. Amaanyi g'abantu mu kaseera ng'akalulu kaali kazibu nnyo kyasobola okuleeta ababaka 48. Ababaka 48 buli mubaka wa parliament ne bwakwata obukadde 5 n'abuwa ekibiina kya NUP buli mwezi oba buli kwota gy'emyezi 3. Ekibiina kya NUP secretariat ebeesobola okutambuza emirimu gyakyo. So nze ndowooza nti kituufu ekifaananyi ekigazi ng'ekibiina bannayuganda bekyawagira ne kibawa obuwagizi, kubanga ffenna twagenda mu ringi nga buli omu alina ebikola nga yeekakasa nti amaanyi agalina. NRM nevayo n'ababaka 33, NUP nevayo n'ababaka 48, aba ne bavayo n'ababaka 10. Kitegeeza ago ge gaali amaanyi go. NRM netwala obwa pulezidenti oba kale netwala obwa speaker wa parliament kubanga era obwa speaker butwalibwa numbers. NUP netwala obwa leader of opposition because erina numbers. Naye ekyo kiba kitwaliddwa, then you can as well go to something else. To me, nga mmaliriza, ebyobufuzi bya Uganda bizannyiddwa ebbanga eriwerako. Naye Joel Ssenyonyi yayogererwa nti tasobola, tagwanidde, abamu gwe bayita ow'amalala n'ebifaanaganako bwe bityo. Omulembe gwe guleeteddwako amateeka agafaanagana bwe gati. Kitegeeza nti omulembe gwa Joel Ssenyonyi mu malala ago g'akola ne g'akozesa ne g'ayogeza yandibanga abadde mu byobufuzi eby'okuvuganyiza ddala gavumenti. Okwawukana maybe ku leader of opposition be twali tumanyi, simanyi. Maybe y'ensonga lwaki abakulu bagenza okulaba nga tebasobola kumukontrolinga mu guno omulembe ne bagamba katujjewo leader of opposition gwe tutasobola kukontrolinga, tuleete owaffe
kubanga leader of opposition alina okujja asobola okuwangula Ssenyonyi alina kufuna bululu okuva mu babaka ba parliament 63 abali independent. Singa akalulu kano tukagendamu nga tugenda kweroboza ku bubaka 87 aba opposition, tewali asobola kuwangula candidate anaaba proposing ekibiina kya NUP, kubanga NUP ku ludda obwa gavumenti yesinga omuwendo gw'ababaka abasinga obungi. However, omubitabulako kalungi bwebanga office ya leader of opposition efuna ssente okuva mu gavumenti, ssente ezo zeetaaga accountability. That is okay. If you think you're clean, why do you fear accountability? So, ebyo tujja kubanga tubinga gibina okubanga bitambulamu, olunaku olw'enkya tujja kubanga tutandika okufuna reactions ez'ebino naye gye binaaba bitambulamu, naye olwaleero munzikirize nkombe wano. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession.